Ffe ekibiina ekyaffe bakiyita the Common Man's Party. Mwe kye muyita ekibiina eky'olusiniya. Ekibiina ekyo si kulya emmere ng'abantu babyogera, wadde n'emmere enkulu nayo tugyagala. Kubanga bwe tuva wano nga Hajat Zamzam ne Shifra tebatuwadde piraawo naye tujja kutambula nga emitima gyennyise. However, time etuuse ebyobugagga by'eggwanga lino tubigabane kyenkanyi. Bassebo ne bannyabo, ekitukeereesezza okujja wano bw'otunuulira ekkubo eriva wano okwerijja wano okuva mu Nnyende e Masaka okutuuka wano okutuuka somewhere waliwo evira Maria n'otunuulira embeera eri awo n'otunuulira ekiri mu Lwera koga bw'otunuulira ebiri mu bitundu bine Buganda, Busoga, Amambuka n'ogeraageranya n'ekiri mu Ankole Nawa olabira ddala nti Olusiniya ensavinga ya keeki y'eggwanga yeewunzise. Njagala okubategeeza keeki y'eggwanga bagisavinga mu ngeri ya kizungu gye muyita ya buffet eno ya layini. Ab'Egindi musooke mulye, ab'Egindi baddeko, ab'e Buganda mugenda okutuuka, ab'e Busoga ng'ebifi biweddeko kusigaddeko binyeebwa na ntula. Tugamba keeki egende ku Lusiniya. Olusiniya mulumanyi bulungi mwenna. One, baluleeta mwena mumaze okukola eddiiro, teri asooka munne, mwena mutandikira kumu. Number 2, buli omu alya mmere muli mu maaso ge. Number 3, mwena muli efaanagana. Kye mulina okwegendereza kiri kimu, omu ku mmwe butakyusa luki Lusiniya. Enkola eyo eya Federo bassebo ne bannyabo. However, mulimu abantu abalowooza. Abantu abaze balowooza nti abantu oluusi abasomya abali mu kiti kyaffe abali wano walimu abantu abatwala mu ngeri y'okutujereegerera ng'oli ayagala n'okulowooza nti oba tetwaso tetuli babugumyeko kimala. No, tuli babugumyeko ekimala. Qaima liyunzila basha shadida min radun wa yubashshira lilmu'minina alladhina ya'maluna salihat inna lahum ajran hasana makithina fiha abada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo tata nyini lujja luno bamashe abasomye edduwa ya mukadde waffe bakojja n'abaana b'olujja luno amanja geego nze Munyagwa Serunga Mubarak, President wa Common Man's Party. Ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo ddala nga baŋŋambye kubanga nange ekiraba tukeereemuko. Nga sinnagenda wala munzikirize nkozese second nyanjula abakulu b'ennyina wano batuule. Omukulu ali wano ye mukulu Mulwani Muhammad, ye Vice President wa Common Man's Party mu Eastern Uganda, njamusaba atuule. Omukulu ali wano ye mukulu Lukwago Musa, ye Treasurer General wa Common Man's Party, njamusaba atuule. Omukulu ali wano ye mukulu Mutazindwa Mahamud, familia ya Mutazindwa mugimanye ekitosi naye nga muzzukulu wa Sirimani naye asibuka ku kyalo kuno nga ye akulira okukunga mu kibiina kyaffe National Mobilizer, njamusaba atuule. Council Nsamba ye legal advisor w'ekibiina kyaffe Common Man's Party, nja kumusaba atuule. Yene edduwa eso esombera mu bulamu bwe tabeera nko ku dduwa yonna. Taata nja kusooka nkozesa second emu okukubagiza okuviibwako mukadde waffe Allah gwe yakowoola mu nkowoola eyali ey'amangu nesobola kuziika. Ffe ng'Abasiraamu tetusobola kubuuza. Omukwano gwange omulala Hajat Shifra aliwa Hajat Shifra lero akuba Shifra ono ye Common Man's Party abadde agiteekamu ekigere kimu mpola
nga bwatunula newalala eno naye tugenze tumukuba enjiri mpola agenda atereera mu layini. So basebo nga obudde obugenze ne bannyabo, ffe ekibiina ekyaffe bakiyita the Common Man's Party, mwe kyemuyita ekibiina eky'olusiniya. Ekibiina ekyo si kulya mmere ng'abantu babyogera, wadde n'emmere enkulu nayo tujagala, kubanga bwe tuva wano nga Hajat Zamzam ne Shifra tebatuwadde piraawo naye tujja kutambula nga emitima gyenyise. However, time etuuse ebyobugagga by'eggwanga lino tubigabane ekyenkanyi. Basebo ne bannyabo, ekitukeereeseza okujja wano, bw'otunuulira ekkubo eriva wano okwerijja wano okuva mu Nnyende e Masaka okutuuka wano, okutuuka somewhere, waliwo evira Maria, n'otunuulira embeera eri awo, n'otunuulira ekiri mu Lwera, koga bw'otunuulira ebiri mu bitundu bine: Buganda, Busoga, Amambuka, n'ogeraageranya n'ekiri mu Ankole Nawa, olabira ddala nti Olusiirya ensavinga ya keeki y'eggwanga yeewunzise. Njagala okubategeeza keeki y'eggwanga bagisavinga mu ngeri ya kizungu gye muyita ya buffet, eno ya layini. Ab'Egindi musooke mulye, ab'Egindi baddeko, ab'e Buganda mugenda okutuuka, ab'e Busoga ng'ebifi biweddeko, kusigaddeko binyeebwa na ntula. Tugamba keeki egende ku Lusiniya. Olusiniya mulumanyi bulungi mwenna. One, baluleeta mwenna mumaze okukola eddiiro, teri asooka munne, mwenna mutandikira kumu. Number 2, buli omu alya mmere emuli mu maaso ge. Number 3, mwenna muli efaanagana. Kye mulina okwegendereza kiri kimu, omu ku mmwe butakyusa luki Lusiniya. Enkola eyo eya federo basebo ne bannyabo. However, mulimu abantu abalowooza, abantu abaze balowooza nti abantu oluusi abasomya abali mu kiti kyaffe abali wano, walimu abantu abatwala mu ngeri y'okutujereegerera, ng'oli ayagala n'okulowooza nti oba tetuli babugumyeko kimala. No, tuli babugumyeko ekimala. However, kye tugezaako okukola is to simplify politics atuuke ku muntu owa bulijjo amutegeere. Abayivu banyaze eggwanga lino nga beerimbika mu luzungu olungi, economy nga gwe tobikola ki tobigoberera. Tugamba emirimu gy'eggwanga gigende ku Lusiniya, ebyobulamu ebyobujjanjabi bigende ku Lusiniya. Bw'oteeka eddwaliro Embalala, manya ne Bukomansimbi beetaaga eddwaliro eddene. Bw'olonda aba RDC Embalala, lwaki olonda RDC w'e Bukomansimbi ate n'omujja Mbalala ate nga ze kuweereza abantu b'e Bukomansimbi? Bassebo ne bannyabo, ekigenda okugonjoola eggwanga lino lwe Lusiniya. Twajjayo empapula ez'okwesimba bwa president, nze presidential candidate wa Common Man's Party. Neera abantu ba wano Zamzam akoze ekyamagero ekitabangawo, abaleetedde president wa Uganda addako. Akoze ekyamagero ekitabangawo. Hajat Shifra ekintu kyemukoze tekibangawo wano. Edduwa president gy'asooseeko nga yakapiikinga empapula y'eno. Neera edduwa balayiranga nga Allah asiimye, eno edduwa ejja kusigala mu byafaayo by'eggwanga lino. Katuube nga tetukikudde 2026 tetusuubira tugenda kukozesa amaanyi gaffe gonna, tugenda kusigalawo. Naye mbalayira edduwa eno muli gijjukira eno. So saagala kubamalira budde, taata nsanyuse nnyo okutunulako mu maaso. Nayogedde naawe kusimu I think yesterday. Nsanyuse nnyo neera manya nti mu baana b'olina mu maka gano ne president kwali. Neyanza nnyo neyanza. Assalamu alaikum.